Yes, for additive jimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngana kubasaba musubscribing ate munyigene kade kitaro wali omuvuzi wa taxi amankidwa nga jole senyonga mutuze ku kyalo Mabaale lwakusangibwa nga akukutana omulambo gwa muganzi we atanatereka manya akigambibwa nti senyonga omukyalo ono yamujje mu baalemu wabula oluvannyuma n'afiira mu nnyumba ye mu ngeri etategerekeka ngenda kwambi kutuusa kubena so nga ate ne mukyala SB4 Media amanyikirwa nga Anitaira baba takiikiriza mbina maaso awo ekimutuuseeko takiikiriza ngenda kwambi kutuusako byonna maaso bagita Fahad TV mwasize mutya mwasiibye mutya muli mutya bende bagita Fahad TV jimpereka like video tusubscribe ng'onyige ne kale mbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo poliisi mu district y'e Luweero yakutte omuvuzi wa taxi Ssenyonga Joel amutuze ku kyalo Mabaale yasangiddwa n'omulambo yasangiddwa nga kukuta n'omulambo gwa muganzi we ate n'ategeeka mu nnyumba ng'alina omulambo mu nnyumba Ssenyonga yeewozezaako ng'agamba nti omukyala yakoze kyamujje mu bbaala naye omukazi yafudde nti enfa gye yabadde tasuubira yafudde enfa etategerekeka poliisi yasuubiza negamba nti egenda kubeetwala Ssenyonga ku poliisi basoke banoonyereze balabe ddala kituufu Ssenyonga byabagerako bwetu kubanga ayinza okuba Ssenyonga omukyalo yatuze mutuge naye ng'akola ki agezaako okubanga yeewozaawozaako naye nga yamutuze butuzi kubanga ye Ssenyonga agamba nti mukazi yafudde mu nfa yafudde kugamba kyoyinza okubita ekikutuko bakita kikutuko ye bw'agamba poliisi byabadde mu bitundu by'e Luweero akalulu bakayita Mabaale gyakoze ki gyasangiddwa Ssenyonga ndowooza olengera amaka ge amaka ga Ssenyonga omukyala mwe yafiiridde bagamba nti omukyalo ono ye Ssenyonga agamba nti omukyalo ono yamugje mu bbaala n'afiira ewakaawe kaakati tulinzi tulabe ebina bivuddeyo ku side zero subscribe watwanyigene kade abasinga bagamba nti Ssenyonga ayinza okuba omukazi yassemutte ayinza okuba nti omukazi yamutuze ogamba tiwalina omwamanyi naye nga buli omu ayogera bibye ng'amanyi kubanga abatuuze abasinga bagamba nti Ssenyonga ayinza okuba omukazi yamuleese naye ng'omukazi obanga anywedde nnyo manyiri abantu abasinga oluusi abanywa ennyo omwenge ekisusse ennyo negulaki negumuviirako n'okufa abasinga bagamba nti oba oli omukazi yabadde alina ebirwadde bye nga yanywedde omwenge oba si ekyo nga Ssenyonga yamukubyemukko ng'ataatamidde nnyo kakana n'akola ki n'afa oba si ekyo bayinza okuba bafunyemuko obutakkaanya Ssenyonga n'amutuga n'amutta era byonna abatuuze buli omu ayogera kiki yo poliisi yakakasizza okukola ki okukwatibwa kwa Ssenyonga Joel baamukutte poliisi eri mu kukola ki eri mu kubanga egattagatta obujulizi erabe Ssenyonga byayogera bituufu oba nedda kubanga ayinza okuba abalimba kuba omukazi yamubbye mu bbaala emu bino byabadde Mityana mbagambye byabadde banyanga mu district y'e Luweero si Mityana Luweero manyi bagamba ennaku zino Mityana ne Luweero obuzi bw'emisango bungi nnyo mu district ezebbiri ezo subscribe watonyigene kale bagita Fahad TV ensonga zeezo ezimukwezo kwaki ezimukwezo ezitambula akadde kano mwebale nnyo mulina okubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale mwabali kata ne mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti mwe babadde nnyo ensonga za Ssenyonga yasangiddwa ndowooza olengera amaka ge ga poliisi ng'ejjayo omulambo naye poliisi tennakola ki tennaweera egamba Ssenyonga nedda oyinza okuba oli mu kutulimba ng'omukazi wamusse bussi oyinza okujja okwekwasa nti yafudde bibye naye nga wakoze eki wamusse wamutuze wamukubye bukubi nakakana nga akoze eki nakakana nga afudde ensonga zeezo byabadde mu district y'e Luweero subscribe watonyigene kale bagita Fahad TV nga nvudde ng'ezikosa dizino Anitaira oluvannyuma lw'okuzaala balongo kyagwa dda era n'agamba nti azzeemu okubanga akola ki azzeemu okubanga kafeega ke kaddawo era n'avudde ne yeewuunya n'agamba nti era amanyi nti kafeega ke kayinza okudda era ebifaananyi azzeemu okubanga akola ki azzeemu okubanga abyekubya ndowooza omulengera ne ku TV ennaku zino akola abalongo abalikawakanya abasinga byebuuza Anitaira abalongo abo balekera bukozi ng'omanyi abana ku social media n'olugezigezi abasinga bagamba Anitaira tolekera balongo maid tolekera balongo maid tobalekera mukozi
naye bw'oli awo SB4 Media osanga oluusi abaayo lwa batakoze interview osanga oluusi akola ki osanga oluusi abaayo eri abavudde nga bamuwa amagezi ne bamugamba ati nnyabo tolekera abakozi abaana bo abakozi ndowooza bamanye enneeyisa yaabwe eri abasinga bakoze ki abamuwonize nga bagamba nti Annie kubanga Annie abaana abo tagenda nabo ku mulimu era tekiba kirungi kugenda nabo ku mulimu naye abasinga beebuuza obalekera ani bw'oba obalekera mukozi owedde era abasinga bamugambye nti bw'oba obalekera abakozi owedde olinga abaleka mannyo gaki mannyo gaggoonya abasinga bamugambye bw'oba obalekera maid olinga abaleka mu mannyo gaggoonya naye ng'ate balina okuba nga abalekera kubanga talina ngeri gyanza bikwasaganyaamu talina ngeri gyanza kikwasaganyaamu kubanga ajjukira alina okukola ate abaana tayinza kgenda nabo aba alina kubaleka waka kuba n'obuto bakyali bato bakulidde naye tebanna bakula nnyo kiri awo aba alina kubaleka waka naye ndoza kirabika oluusi bw'aba annyuse ku TV addayo mangu kiba kitegeeza nti oluusi newabeera avudde waka tavaawo ssaawa nnyingi nnyo batavaawo ssaawa nti tasobola kuvaawo olunaku lulamba kubanga pulogulaamu ye yakawungeezi kitegeeza nti weba ewedde ku ssaawa 12 ngakola ki ng'addayo waka ng'akola kyasinkana abaana be oyinza okusanga ewaka avaayo essaawa nga 9 olw'ensonga nti ayinza okusanga jjaamu mu kkubo kati wazire nokola ssaawa 10 ng'atuuse pulogulaamu ye neetuuka ku 11 anaagikwasaganya neggwa n'akola ki n'addayo ewaka naye ng'ensonga zezo naye nga abasinga bagambye Annie abaana toddamu kubalekera maid kati abalekera ani mazima ddala kivugira si kikyamu naye abalekera ani kuba balina balekera bakuba ekirungi oluusi taata waabwe akola ki aba SB4 Media oluusi akola ki oluusi avaayo kale tulinze twalina bivudde ku sadize naye ng'agamba nti kafiga ke kakoze eki kakomyewo agamba nti yali tasuubira nti kalikola ki nti kalikomawo yali takisuubira kyamwewunyisizza nnyo oluvannyuma lw'okuba nga yakoze eki oluvannyuma lw'okuba nga yazadde mbagamba nti muba nnyo okuba nga munfolowinga n'okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale bagitafa ADTV updates zomba nazo each and every single day amawulire gomba nago gipereka like tosigale ng'oggye ku medde z'omulingo naye ng'ensonga zeezo bagitafa ADTV subscribe ate onyige ne kale ensonga za Annie agamba nti kafiga ke kakoze eki kakomyewo oluvannyuma lw'okuzaala balongo manyiri abasinga oluusi abakazi abazaala abasinga bagamba nti mu ffiga zaabwe ne zitakomawo yagamba nti nga nawonye kafiga gange kakoze eki kafiga kembo kakomyewo naye ng'ensonga zeezo naye nga basinga bamuwonize ku bakozi abasinga bagamba nti omubakozi begendereze bayinza okutulugunya abalongo bo abaana ku social media ndowooza bamanyi olugezigezi lwabwe bavudde ne bagamba nti weegendereza abakozi oyinza okuba walekera abaana abo ne bakola ki ne batulugunya naye nga byebyo ebitrendinga akadde kano okutwaliza mujjukira ng'azadde abalongo be ebyabayogera ebingi abasinga bagamba nti weegendeza oyinza ofuna omuntu nga oluusi oli akulinako obuzibu nga yamukuseetingidde omutwale bafune engeri gye batulugunyamu abalongo bamanyise bwe baavuma abalongo ba Annie nga bagamba abalongo simanyanga balinga balongo ba muso sanga balinga emisota abaana bayogera bingi nnyo ebigambo naye nga abayogera ebigambo ebyo bemu kwabo abaaliko bakyala ba SB4 Media abaali beegwanyiza SB4 nga Annie bwe yazaala abalongo tekyabayisa bulungi era nga eyabaseetinga yali mujja wa Annie amanyikiddwa nga Aisha. Subscribe mbeemu kimweraba.